Bulungi weefaako weerabirira nga ggwe baba kulabira mu kifaananyi kirala nnyo. Kati baba kulabanga malaya, bakulabanga oba omuntu ali awo ayagala yatwala segeera. Kati nze n'okunsikiriza okujja ku bwa Messi abantu baali bandabira nnyo mu kifaananyi kirala ennyo. Ng'abantu bandabanga malaya nga n'oba oyita ku stage ya boda oyo malaya biki. Naye nga nze ababoda bo tubategeera bamwe kale n'abantu abamu abalala. Kati nga abantu bakuloleza nnyo mu bintu ebirala bakogerera nnyo. Kati n'ensalawo ne ŋŋamba nno byaliwo ebya Messi ne ŋŋamba ngenda kujja kuba njagala nnyo ebintu by'obutaalanzi. Nyumirwa nnyo negomba nnyo baserebu abamu. Kati naye njagala nnyo okufuuka serebu esitegeera okubeera nga ndi mukazi w'amaanyi kale nga nange bammanyi segeera. Kati n'ensalawo nezijja we najja kuba nekkiririzaamu nti nkisobola ekintu ngolaba ebyaffe kati ng'ebyene ewaffe ne ŋŋamba nja kisobola era nja kuwangula nja kuyitamu. Kati n'ensalawo kati ekyo ekintu kirina engeri gye kinnyambyemu. Kuva we baatulonda nempitamu obwa Messi abantu bangi kati bampa ekitiibwa n'abantu abakulu n'abasajja ba boda abayogeranga nti oyo malaya tebakyakola ki tebakybyogera ne we bandaba yegwe omuntu anyumya n'abantu bosanga ono n'omugamba ate nze sinza omuntu nti nze omuntu abeera mu mpalana z'abawala nze si bwalana nze n'oba ng'ozze ng'oli muwala olina kyonneebuuzaako nze omuntu asobola okuwa amagezi go nti daddi wange ebiseera ebisinga sibeera nnyo naye nga mbadde kale ntera okugendayo okwo ng'omwana waakula neyeewaggula n'agamba kangende nnoonye taata wange kuba nagenda nennoonya taata wange nemmufuna nembeera naye nentandika okubeerangayo wamami wange nga saagala nnyo ng'omanyi naawe ekyalo nga njagala nnyo mu ttawuni nekkiririzaamu ate n'ekirala njagala nnyo ebintu by'amasabbe ndi muntu ayagala ebintu by'amasabbe siri mukyala mufumbo naye nga ninayo boyfriend. Yes, mugamutya mwenna abeekumidde ku Popini Media Summer King 256 bwete tuba tuyingidde okuba tukutuusaako programu yaffe emanyiddwa nga vumbula serebuwo mu kanyomero kano kennyini era nga programu eno kutuusibwako bannaffe aba College Wailaka abasomesa arts ne sciences ate nga somero lya O ne L level. Bw'ayagala okumanya ebisingawo osobola okuba ng'oyita ku nnamba y'omukulu w'essomero eya Airtel 0704 nkaaga 16 songa esimbyayo 34 songa n'abagala oyita ku mukutu ogwa WhatsApp osobola oyita ku namba eya MTN 0776 5117 nkaaga mu 2 bannaffe abano expert bongera okutegeeza nti gwe omusibi wa kapapula ayagala okweyolera ku mudiri gw'ensimbi osobola okugenda ku Play Store n'obanga odownloadinga app emanyiddwa nga 1xbet oba ku Opera Mini nosobola okubanga oregisteringa okuregisteringa promo code okozesa Summer King 256 nosobola okubanga obetinga wefunire ku mudidi gw'ensimbi omungi wegute. So mukasera kano tuyina mwana mwala ge tugenda okubanga twogerako nayo nako lwalero atubuulire ekintu akitandisa atya kyekya musikirizo okubanga ajja mu industry eno era bingi tugenda okubanga tutunulira nako lwalero gwe muganda wange atugoberera Summer King Popini Media wetyo ku YouTube gwa yagalo subscribing yagalo sharinga genda bugenzi ku YouTube channel yaffe osobola okubanga otunoonyako osobola okubanga ofuna ebintu ebirungi okuzama bwena na joli abali ebweru w'amawanga abali mu bitundu ebyenjawulo Popini Media kwe mukutu kwe tusinzira okubeeranga tukuweereza mwana mwalo na mannyage amanyiddwa nga Pretty bakoba bamuyita Sharon abadde misuwe Kangulumira omwaka ogwo guwedde naye nga gwe tuli naye mu kaseera kano waliwo gwe balonze okubanga amudira mu bigere era ajja tubulira lwaki ku mulundi guno teyazze yoyo atuddawo nga mumulaba agenda kuba tubuulira ekintu kino kiki yakitandika atya yabeera atya mu industry eno okubanga alabika bulungi bw'atyo muwala gw'olaba nti nno osobola omuteeka buli wamu ne oba otambudde butambuzi naye oyinza okulaba abantu abayinza okuyimirira nga buli omu agamba mu butuufu omwana oyo yali perfect. Byonna agenda kubanga atubuulira mu kaseera kano kennyini mu abatugoberera ku Popini Media ne Summer King wano okubanga tukutuusaako programu eno. Tuli mu kifo ekimanyikiddwa nga Darling Lounge ekisangibwa wano eno Nakatundu Kangulumira gwayagala okubanga weesanyusa ayagala okuba mu kifo ekiri cool nga tewali yadde n'ekireekaana oba oyagala ka music basobola okubanga bakakubira jangu buzi wano eno ku Darling Lounge wano Kangulumira Nakatundu osobola okubanga onyumirwa nawe gwe mwennyini wooli ogambe nti abasajja baateekateeka ekifo kino nga wookiraba. Mu kaseera kano kennyini tugenda kuba tutandika programu yaffe wano ku Darling Lounge tusinzidde okubeera nga tukuweereza.
Batugoberera ku Popini Media Summer King 256 nga bulijjo tuzenga tubagamba nti tulina program emanyiddwa nga vumbula serebuo nga tusinzidde waneno Kangulumira ku kifo ekimanyikiddwa nga Lonje. Olunaku olwaleero tulina mwana muwala agenda kuba tubuulira amannya ge yaani, ekintu kino yakiyingiramu atya, ye kye kyamusikiriza okubanga ayingira mu industry eno mwe tuli. Era olunaku olwaleero tulina mwana muwala ono amanyiddwa nga Pretty, lwakuba abasinga obungi ajja kuba atunnyonnyola, abasinga obungi linnya kikuba mumanyidde era atunnyonnyole bitambula bityo, obulamu abusanza atya, mu njogera ennyangu ajja kuba atubuulira gye nvuddewe olunaku olwaleero. Soka obuze kuba tulaba wano Popini Media otubuulire ekintu kino kiri kitya, amannya go nga obitegeera. Amannya gange nze Pretty, abasinga bamanyi nga Sharon. Mwena mbatumiddeko era mbaagala nnyo, mwebale goberera programu eno. Okay, mwana muwala bagambye nti amannya ge ye Pretty lwakuba abasinga obungi bamanyirya Sharon. Sharon tuli nayo olunaku olwaleero ba Pretty era agenda kuba atunnyonnyola ekintu kino yatandika atya, interest yakola yagifuna atya. Pretty omulabi wa Popini Media ndyagadde okumanya Pretty yaani. Batugenda kuba tunuulira kasavu kanyamira, tugenda kuba tugenda mpola omuntu amanye Pretty yaani, ye asangibwawa. Soko onnyonnyola abatugoberera no Popini Media Pretty yaani. Pretty oba Pretty nsangibwa Kangulumira nga nze Miss Kangulumira, zabaddeko nga Miss Kangulumira era kingamba oba nkyalinga Miss Kangulumira kuba saavaako era Miss asigala ki? Asigala Miss. Pretty azaalibwa wa? Twanjagadde okumanya Pretty mama aliruddawa, taata aliruddawa, bonna weebali kuba abantu bangi batugobera era abantu bangi omuntu asobola okuba nga akulaba nga yeegomba agamba Pretty oyo ye nandyagadde okubanga mwetaagako kino, yandibadde nga mpabulako mu kino, so twagala abantu abatugoberera buli muntu amanye. Pretty nzaalibwa taata wange musajja Munyarwanda, mama wange Musoga. Tata we musajja Munyarwanda, mama Musoga, kwegamba mu njogera ennyango yabeera maleeto abaagwako eno n'agwako kati nze twazaalibwa kuba tata waffe watunyumiza agamba bava Rwanda biki ebyo, kati ne bajja ne basenge Masaka, kati nave Masaka, kati lwaki nawe ali Kampala Masajja. Mama wange mukazi Musoga era mama wange abeera Iganga. Mama wange abeera Iganga, kati nze mu kujja otuuka eno ebiseera ebisinga nkuze ne mami wange. Daddy sibadde nnyo naye kati nkuze ne mami wange, kati kwe kubeera nga mami wange daddy we oba ngambe jajja musajja abeera eno Kangulumira. Okay, ogambye nti nno wakula ne mami wo ngisaawa ya leero gw'oli Kangulumira. Mami omuntu atugoberera no Popini Media yandibadde ayagala okumanya ye mami aliganga oba naye essaawa ya leero ali Kangulumira wano wennyini wooli? Nedda, mami aliganga kujjako baganda ba mami bange bali ene Kangulumira. Ekitegeeza nti bamaama baganda ba maama bandibadde nga bamaama abato be bali Kangulumira eno gy'oli naye gwe mwennyini gy'osangibwa? Yesebo be bali Kangulumira. Njagala tutambuleko nawe tuve wano tugende tulabe ku mama tumugaye munne mama yebale tuzaalira amakula kuba tulaba by'okozeeko wanene Kangulumira, abaana bangi bakwegomba era n'abaagala okugoberera webali bangi nnyo era tujja genda mami tube nga tumubuuzaako. Ekitegeeza kati mami wo gw'okubeera Kangulumira mwawukana naye mu biseera ki gw'osobola okuba nga obeera Kangulumira ate mami y'okubanga ali mu bitundu by'Iganga mwawukana naye biseera ki? Nanti kyenkugambye nti daddy wange ebiseera ebisinga sibeera nnyo naye nga mbadde kale ntera okgendayo okwo ng'omwana waakula neyewaggula n'agamba kangende nnoonye taata wange. Baana agenda nennoonya taata wange nemufuna nembeera nentandika okubeerangayo wa mami wange nga saagala nnyo ng'omanyi naawe ekyalo nga njagala nnyo mu ttawuni. Ogambye wagendako ewa daddy mu kibuga Masajja, kati kitegeeza we wava ewa daddy waddayo n'olaba ku mami oba wasala busazi n'odda ne Kangulumira engeri gye wali nti ekitundu kino kirimu ne baganda ba maama wo, wasala busazi n'ojja wanene Kangulumira n'ekunyumira naawe n'osobola okuba ng'ogibeeramu? Nedda, ene Kangulumira eryo jjajja musajja azaala mama wange. Kati wemba ngenze mu ttawuni, we nagendanga mu ttawuni n'enzija eno nentuuka ng'eno kuba nina mama wange we nasookeranga okubeera nga ndaba ttawuni ennyumira nnyo, mulimu life, sitegeera.
kati nendaba ngenyumidde nnyo nentandika okubeera ng'eno biki kati awo mu covid awo waliwo covid omukambwe awo owa 2 yali 2019 we watyo we natandika osetolinga nnyo neŋŋamba kansetolinga ennyo wa enekangulumira naye nga mbaddengamu naye nga sinaba setolinga bulungi ng'obeerako anekangulumira n'ogenda tewa taata n'ogendako n'olaba ku maama nengendako nendabako n'esaawa zino era ngenda nendabako mami wange nenkomawo nengenda nendabako daddi wange nenkomawo anekangulumira kuba kati essaawa ya leero tokyasobola kudda Rwanda wogamba nti nno ssaawa zino ebijja biri Masaka biri mu Uganda erinnya lye eryawano linnya kiri bayinza okuyita singa oli abatakuyise pretty mannya gange genkozesa nze Kemigisha Sharon Okay, Kemigisha Sharon ge mannya ga mwana mwala ono pretty bwatyo watunyonyodde pretty twagala tumanye industry eno ojingira mu biseera ki wagambira nti no kati njagala nyingire nange njagala mbeero wakabi njagala bandabe buli wamu bandabe ku social media zizonna ekintu kino wakiyingira mu biseera ki nekkiririzaamu ate n'ekirala njagala nnyo ebintu bya masappe ndi muntu ayagala ebintu bya masappe mwana mwala piti agaye yekkiririzaamu muli walabanga nze kyendi nsobola okutuuka ku ekyo kyenjagala agambye yekkiririzaamu ate kyakubiri ayagala nnyo ebintu bya masappe ye agamba nti ebintu bya masappe bino bisobola okuba nga bimutuusa wonna waba ayagala kyonna kyonna ekiba kiganyi kisobola okuba nga kimuyisaawo wekkiriza oli mukyala mufumbo siri mukyala mufumbo naye nga ninayo boyfriend. Okay, mwana mwala tunyonyodde natugamba nti no si mukyala mufumbo naye nayo boyfriend. Omanya abatugoberera balina amasappe baagala babeerawo abantu abamu baagala ne bagamba nze nange nsobola okwenyigawo ne twagala obakakase. Wabawo omuntu yene nazze kuba ebintu bino ebya boyfriend tubiraba ona agenda n'abanga alino nate ne bafunamu obutakkanya. Kwa leero tuyinza okuba nga tuli ku interview yonako olwaleero. No tugamba nti no inayo boyfriend. Ate ne tudda ku mulundi oguddako nga ate tugamba nti ate bannange omanyi kati bandyagadde tumanye omuntu yene singa bayagala okuba waliwo gap yona ina wayinza okwenyiga oba wali closed. No, nedda. Okay, mwana mwala tugambe nti no nedda tekisoboka ekisera kiriba kituusa ali tugamba nti bannaye kati wenjogerera waliwo kino na kino. Obulamu bwo butambuza otya engeri gyolabikamu engeri gyoyambala mu kwegamba buli omu akwegomba muri gwe simanyi na kiki nyinza kwogera naye nga obulamu bwo butambuza otya by the way. Obulamu bwange mutambuza bwenti ndi muntu ayagala okukola ndi mukazi ayagala okukola lwadde abantu abamu batulaba bubi wakulabe yaba akulabanga omuntu omusege kulabanga malaya biki naye nga nze omuntu ayagala okukola era gyebujjaawo nina n'ebintu byentegese mu maaso awo. Abantu abasinga ebabulira ekigambo mmisi wabalowooza nti nno omuntu oyo malaya kikyoyinza tunnyonnyoleko omuntu ali eyamanye nti omuntu ajja kuba mmisi si etuluba lye tubadde tumulabiramu si weekiti we kiri ekintu ekyo gwe ekyakusikiriza n'ojja kuba mmisi ate tunnyonnyoleko. Abantu bakikwata bubi ate abantu b'ekyalo kyenjagala nkugambe abantu b'ekyalo baagala nnyo okulaba omuntu nti gweoyambala bulungi weefaako weerabirira nga ggwe baba kulabira mu kifaananyi kirala nnyo kati baba bakulabanga malaya bakulabanga oba omuntu ali awo ayagala yatwala kitegeera kati nze n'okunsikiriza okujja ku bwa mmisi abantu baali bandabira nnyo mu kifaananyi kirala ennyo nga abantu bandabanga malaya nga n'oba oyita ku stage ya board oyo malaya biki naye nga nze kale n'abantu abamu abalala kati nga abantu bakulooleza nnyo mu bintu ebirala bakogerera nnyo kati nensalawo neŋŋamba nno byaliwo ebya mmisi neŋŋamba ngenda kujja kuba njagala nnyo ebintu by'obutaalanzi nyumirwa nnyo negomba nnyo basereebu abamu kati naye njagala nnyo okufuuka sereebu esitegeera okubeera nga ndi mukazi w'amaanyi kale nga nange bammanyi esitegeera kati nensalawo nenzija wenajja kuba nekkiririzaamu nti nkisobola ekyo ekintu ngolaba ebyaffe kati ng'ebyene ewaffe neŋŋamba nja kisobola era nja kuwangula nja kuyitamu kati nensalawo kati ekyo ekintu kirina engeri gye kinnyambyemu kuva we baatulonda nempitamu obwa mmisi abantu bangi kati bampa ekitiibwa n'abantu abakulu
n'abasajja ba boda abayogeranga nti oyo malaya tebakyakola ki tebakyabyogera newe bandaba kibi kyonna kyonna kyewadde bakulabamu yegwe omuntu anyumya n'abantu bosanga ono n'omugamba ate nze sinza omuntu nti nze omuntu abeera mu mpalana z'abawala nze siwalana nze n'oba ng'ozze ng'oli muwala olina kyonneebuuzaako nze omuntu asobola okuwa amagezi gonna kitegeera ekiriti nti ate kino kiri ekintu ekyo kyabadde kiti asooka otunnyonnyole n'embeera eyabaddewo ne mutuuka n'okugenda ku poliisi ekintu ekyo kiki obuzibu bwavudde wange ate nze nkulaba toli mukyala muzibu oli mukyala omukakkamu omukyala ayogera na buli omu awa buli muntu ekitiibwa si muto si mukadde buli muntu omu ekitiibwa nga ye omuntu naye obuzibu buno bwavuddewa obuzibu bwavudde baali bamanyi ngenda kwesimbawo kyekyo kyembadde nkugamba nti abantu abasinga mulimu abantu abakuwalana naye nga tominaako obuzibu bwonna tolina kiwali omukoze naye nga gyali nga ye takwagala kuba sijja kufoosinga oba tonjagala nkufoosinga nti kola kinjagala kati webwajjira obuzibu bwe buno abasinga baali bamanyi nti ngenda kola ki kwesimbawo kuba nina abantu bange abangoberera era banzikiririzaamu abanjagala nganze ate nga nze nina omusaayi ogwagalwa abantu era abantu bangi abajjanga gye ne bagamba weesimbewo ku luno ddamu osegeera nembagamba nedda kuba nina boyfriend wange yaŋŋaana okola ki okuddamu yaŋŋaana nannemerako nengezaako mwegayirira nenjagala n'okaaba nemugamba nedda hani ndeka nzikiriza nende nziremu nkole ki nesimbewo naŋŋaana kati weyaŋŋaana nange nenkola ki yes nensirika era nagula tebo mu kuyingiramu ebyo ebya miisi neŋŋenda kati nze omanyi waliwo akantu akanyumira waliwo akantu akanyumira nze Miss Kangulumira kale yansesa bambi yesimbawo yansesa eyawangula yansesa kyo ebyaddala yansesa kuba akantu nali era nsobola okukakwata nekateeka ku mukutu omulala akantu ako tugenda kuba tukabalagako wano ku Popini Media namwe gye muli mugambe nti mwana muwala ddala kituufu kuba akantu ako okalabako naffe twakalabyeko katukyamudde tekatulese nga wetwabadde wetwalabye ka vidiyo ako ekitegeeza ka vidiyo ako wewaviira obuzibu mwana muwala n'atuuka n'okugamba akati kaŋŋende wano kati mutuukayo embeera nga we yali kuba twagezaako nnyo waliwo bye twaliko ku olwo twali twagala twogereko naye ekitegeeza nga tumukubira ku simu tetumufuna agamba waliwo kino na kino ekintu ekyo kivunuka otya kuba twawulira nti ate mwatuuka ku polisi kati ekintu ekyo kivunuka otya osi we mutuukayo mukimaliriza mutya kati oyo omuwala nze akakiripu nakakwata nga atambuza bubi engatto tamanyi kale ebintu byo byonna byakola tebyanyumirako ddala byali byakupanga kuyiiya kutetenkanya nga ye kubanze we yayambala akakantu kuba bangi abakwata bukiripu obwo ne babuteeka ku mikutu ki egyenjawulo kati nange nekwata akakiripu ako nenkateeka we nali nkola ki njagala twavaawo nga tebinnagwa na bulungi ne tugenda nengenda ne bba wange boyfriend wange kati wetwagenda ne bankubira esimu nti banoonya polisi enoonya nange saaba mubi nnyo polisi nejje waka we bajja ne bankwata ne bantwala ku ki ku polisi tebankwata nti oba bansikambule no nagenda bulungi nentuuka ne mbannyonnyola babo baali boogeddeyo birala kati we natuuka ne mbannyonnyola ne baganze kano kakiripu ke nakwata nenteeka we nali nkola ki njagala ne baŋŋamba ogwo si musango nebangamba ogwo si musango osi mwenyini najja nangamba agwo si musango kuba bulijjo abantu bakwata ebintu ebyenjawulo ne babiteeka ku ki ku social media ositegeera nebanga kati ogwo si musango n'olw'ensonga eyo ddayo waka nenvaayo nenkomawo okay wekityo tukirabye kubaza ezimu ku challenges mwana mwala pretty zaze afesinga pretty twagala tumanyi lolo moddo yaani wane Uganda bwogamba nti no mu butuufu mwana mwalo yo wayambala nange wadde banneegomba naye ate nange waliwo gwe neegomba wane Uganda lolo moddo yaani lolo moddo wange ye Nina Rose yona joli mwana mwalo mulayi pretty agambye nti no gwe lolo moddo we ate ndowooza omulabe ng'ejjalabikamu katusuubire gye bujja mu maaso tujja kuba tumulako mu videos ez'enjawulo kuba mwana mwala mumulabye agambye ayagala nnyo obutaala ate n'agamba nti no Nina Rose ye lolo moddo we kiki kyotunuulidde mu maaso kyogamba nti no kino kyenjagala ntuukeko kyentunuulidde mu maaso ntunuulidde kubeera nina ebintu byenjagala kukola kati nganze okubeera omukazi ow'amaanyi nga nina ssente zange kitegeera ntunuulidde kola mu maaso ebyo amagezi kigobawa abo abaana abali eyo abeekwesa abamu abalina talenti abalina ebitone ebyenjawulo magezi kigobawa gye bayinza okuvaayo gye bali buli omu n'abanga abategeera nga ggwe essaawa zino buli omu wakumanya nze abaana
kyembagamba kikino woba olina talenti yo olina ekiruubirirwa kyo olina ekigendererwa kyo olina okijjayo n'okiraga mu bantu kuba wookikweka teri asobola kitegeera. Okay, wokikweka tewali ayinza kumanya nti n'omuntu oyo ali mu kino omuntu oyo agwa wano naye singa ovaayo tulaba promotions nyingi wangi wosobola okubanga otuuka mwana mwala pretty bwatyo bwatunyonyodde gwe muganda wange ali eyo kyenyinza okugamba mwabaagala okufuna wakawafu osobola ogenda ku YouTube channel yaffe bagiyita Popini Media genda osubscribing genda osharinge genda okumentinge kuba tulina ebintu bingi mu programu yaffe eno eya vumbula serebo nako olwaleero tubadde ne pretty nenga amanya ge agawaka bamuyita Kemigisha Sharon. Nze kyeno bagamba akatereke kakekano ow'amaanyi asigala waki ow'amaanyi asigala w'amaanyi bwate mwana muwala pretty bwatyo bwatunyonyodde gwe muganda wange ali ku Popini Media batugoberera abagala waka waffe so nga nyongera okutegeeza nti olunaku olwaleero tubadde mu kifo ekimanyikiddwa nga Darling Plonge ekifo kino esangibwa wano eno Nakatundu wotuuka e Kangulumira mu ttawuni.